Ntendereza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ate nga bulijjo njagala ate era okusiima mmwe mwenna abatwala eddaala okubeera nga mwekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulye ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Twekkaanye omutwe gwe tuyita eddembe lya banamawanga mu Kristo. Jjukira bulungi nti ekitundu kyaffe ekyasooka twatunuulira kiki ekyaleeta enjawukana mu kkanisa eya Antiokia, ne tuzuula nti waliwo abamu abasomesa Abayudaaya abaagenda maaso ne batambula olugendo okuva e Buyudaaya ne baleeta ensomesa egamba nti munnaggwanga yenna eyali tannaba kuba ng'akomolwa yali tasobola kwebala okubeera ekitundu ku abo abaali bagambibwa nti baali balokose. Ensonga eyo yaviirako abatume wamu n'abantu ab'enjawulo ku abo abaali abakadde mu kkanisa ya Antiokia okubeera nga beekuŋŋaanya okutandika okugwa mu ddene eryogenda e Yerusaalemi okutegeerera ddala nsonga ki eyo ate eyali egenda mu maaso n'okuba nga eyogerwako ng'ate abantu bano baali bakakasiza ddala nti baali balokole okusinziira ku kutegeera okw'omutume Pawulo wamu ne Balunabba. Kati jjukira bulungi mu Bikolwa by'Abatume essuula y'e15 olwokutaano Bayibuli etulaga nti waliwo abamu abaali abakkiriza abaali ab'akabondo ak'Abafalisaayo ne bagolokoka ne bagamba nti kigwanidde okukomola abo era kibagwanidde okugoberera amateeka aga Musa. Olw'omukaaga abatume wamu ate era n'abakadde ne bakuŋŋaana wamu okubeera nga beetegereza ekigambo ekyo. Ssebo ne nnyabo eno ensonga yali y'amaanyi nnyo nnyini ddala tiyaviirako okubeera nga abatume wamu n'abakadde b'ekkanisa baali bagwanidde okubeera nga bakuŋŋaana okwetegereza embeera eyo. Olukiiko luno lwali mu kitundu kye tuyita ekya Yerusaalemi era olukiiko luno lukkirizibwa okuba nti lwaliwo mu mwaka gwa 51 oluvannyuma lw'emyaka 24 nga Mukama waffe Yesu Kristo yali amaze okwambusibwa okuddayo owa Kitaawe. So ensonga enkulu endala ey'okubeera nga tufaako wano nti okuŋŋaana kuno okw'abatume wamu ate era n'abakadde ensonga nkulu nnyo yakubeera nga ffe tuyiga engeri gye tulina okukwatamu ensonga eziyinza okuba nga zitabudde omubiri gwonna ogwa Kristo, ffe ffenna okuŋŋaana wamu, ffe ffenna okugenda mu maaso ne tugenda mu maaso n'okuba nga tupimaapima ebirowoozo eby'enjawulo olwo tumalize nga tuvuddemu n'ensonga gye tusobola okuba nga tuyimirirako nga yeesimbye ku musingi ogw'ebyo ebyawandiikibwa. Ekikulu nnyo ekyokuyiga kye ky'abatume nti newankubadde baali wagguluko w'abakadde naye tebaagenda mu maaso n'okweyimusa wabula beekakkanya okuba nga omulimo guno bagukwataganya wamu. Kye njagala ekyatutegeere nti olukuŋŋaana luno olwali mu Yerusaalemi tetusobola gamba nti abatume baali tebamanyidde ddala nsonga ntuufu. Abatume e Yerusaalemi n'oteekako ne Pawulo eyali mu Antiokia baali bamanyidde ddala ensonga entuufu ey'okugoberera naye baaleeta embeera eno oba ensonga eno oba ekigambo kino mu lwatu olwo basobole okubeera nga bayambako n'abalala okubatuusa ku ddaala eryo ery'okukkiriziganya ku nsonga nga y'emu. Mu lunyiriri olw'omusanvu Bayibuli etugamba nti oluvannyuma awo ne wabeerawo okuwakana, Peetero n'agolokoka n'agamba abooluganda, mumanyidde ddala mu nnaku ziri embereberye Katonda ye yennyini bwe yeesalirawo mu masekkati gammwe ng'akozesa akamwa kange eri bannamawanga okuba nga bawulira enjiri era n'ogikkiriza. Ebyo byonna bitulagibwa bulungi bw'oba otunuulidde Bikolwa by'Abatume essuula ey'e10 olunyi 2 wamu ate n'Ebikolwa by'Abatume essuula ey'e11 olw'12 paka olw'18. Jjukira Peetero bino agenda okubyogera nga waliwo ebyali bisookedde ddala okubeerawo. Ebimu ku ebyo ebyali bisookedde ddala okubeerawo y'ensonga ey'okubeera nti
mu ssuula ey'ekkumi mwe yayitibwa okubeera nga atandika oba nga agenda okutwala obubaka mu nnyumba eya Koloneriyo. Era bwe yali eyo n'alaba ebikulu ate era ebyekisa, Katonda ng'akola ebintu ebyewuunyisa, bannagwanga abo enjiri ne bagiwulira ne bafukibwako n'Omwoyo Omutukuvu ne batandika n'okwogera mu nnimi. Bayibuli etulaga nti bwe yaddayo e Yerusaalemi mu ssuula ekumi n'emu n'abuuzibwa lwaki yali asazeewo okulya wamu ne bannamawanga. Peetero n'alubaviira ku ntono n'ababuulira nsonga ki eyali ebaddewo n'okwolesebwa kwe yali afunye n'ebigambo ebyamugambibwa nga bwe yali tagwanidde kubeera ng'abuusabuusa, wabula yali agwanidde okugenda n'abo abaali batumiddwa Koloneriyo, ogenda mu maka ga Koloneriyo abuulire ye wamu n'ab'ennyumba ye. Peetero okuviira ddala mu ebigambo Bayibuli etulaga mu ssuula ey'ekkumi n'emu olunyiriri olw'ekkumi n'olumu nti ensonga eyaliwo nga Peetero amaze okwogera ebyo bye yali ayogedde, Bayibuli etulaga mu nnyiriri olw'ekkumi n'omunaana nti abo bonna abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira byali ayogedde ne bakuuma emirembe era ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti Katonda mwene yennyini yasazeewo okubeera ng'aganya ekirabo eky'okwenenya wamu ate era n'obulamu eri bannamawanga. Kati so ensonga Peetero gye yali agezaako okuba nga ajjayo wano, bwe baba nga abaabuulirwa ye baali tebaasabwa oba tebaakakibwa oba tebaagambibwa kukomolebwa, ate lwaki bano abaali bawulidde enjiri okuviira ddala mu kamwa aka Pawulo ate bagambibwa okukola ki? Okukomolwa. So y'ensonga enkulu lwaki agolokoka n'ajjayo bino. Be nabuulira teri n'omu ku mmwe yagenda mu maaso n'agamba ate bagwanidde okukomolwa. Ate lwaki bano aba Antiokiya bateekebwako omugugu guno ogw'okugamba nti paka nga bamaze okukola ki? Okukomolwa. Ensonga lwaki Peetero yagenda mu maaso n'aluka obubaka bwe nga bw'alagira ddala nti ng'alagira ddala mu nnyiriri olw'okumeka olw'omunaana ng'agamba nti Katonda oyo amanyi emitima yagenda mu maaso n'okujulira eri bannamawanga era abawa n'omuki n'Omwoyo Omutukuvu nga bwe yakola eri ffe. Omutume alagira ddala nti bassebo mwenna abali mu kifo kino, obulokozi bwaffe tebulina njawulo nabo, nga bwe twaweebwa Omwoyo Omutukuvu nabo bwe baaweebwa Omwoyo Omutukuvu. Bino lwaki Peetero abyogera? Bye yalaba mu maka aga Koloneriyo byamumalira ddala okutegeera nti Katonda yali tataddewo njawukana eri bo wamu ne baki ne bannagwanga. Ate Bayibuli yemu yennyini enywereza ddala okuva mu ebyo Pawulo bye yawandiika Balumi 8:9 egamba abo abatenda mwoyo wa Kristo si ba Kristo. Era y'ensonga yemu gye tulabira ddala mu Befeso 1:13 ti mmwe mwawulira enjiri y'obulokozi bwammwe ne mugikkiriza era ne muteekebwako envumbo nga ke kabonero ak'Omwoyo muki Omutukuvu. So ekiraga omuntu nti alokose si kabonero ak'okukomolwa, naye omuntu oyo kubanga alina Omwoyo Omutukuvu ng'atuula mwani mu ye, ekyo kiba kifuulira ddala omuntu oyo okubeera nga mwana wa Katonda, kubanga era Yokaana 3:6 eraga ekizaalibwa omubiri kiba kya mubiri ate ekizaalibwa omwoyo kiba kya mwoyo. Ffe tuzaalibwa mwoyo, bwe tuba tuzaalibwa Omwoyo Omutukuvu kiba kitegeeza nti ebyokungulu si kye kikulu, naye ekyo Katonda kyagenze mu maaso n'akola miki mitima gyaffe. Olw'okumeka olw'omwenda Peetero n'agenda maaso n'agamba nti Katonda mwene tataddeewo njawulo wakati waffe nabo, era ye mwene yalongoseza ddala emitima egy'abantu. So gwe yenna agenda mu maaso n'okuwulira bino, kirungi gwe okubeera ng'otegeera nti Katonda yennyini yatukuliza ddala emitima gy'abantu, wabula si ffe abatukuza emitima gy'abantu. Ate enjiri y'emu Abayudaaya gye baawulira, y'enjiri y'emu bannagwanga gye baawulira. Jjukira ebigambo bya Pawulo mu Baluumi 1:16 bwe yayogera ng'agamba nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agaleetera obulokozi eri abo Abayudaaya wamu n'abo abakola ki? Bannagwanga, kasita bonna bakola batya? Bakkiriza. Ensonga enkulu gye tugwanidde endala okufaako nti Katonda bw'aba tataddewo njawulo eri Abayudaaya ne bannamawanga, naffe tetugwanidde kuteekawo mbeera nga Katonda w'atatadde mbeera. Ebirala ebikulu ebitusobola okuba nga tunyweza ne bino ye Baluumi essuula ey'okumeka ey'okkumi n'ennya
bweti bwegenda mu maaso n'okulambika ensonga eraga nti oyo yenna alya aleme kunyooma oyo atalya, ate oyo yenna atalya aleme kubanga asalira omusango oyo alya, kubanga oyo naye ayitiddwa Katonda. So omukomole talina kuyisaamu maaso oyo atali mukomole, ate oyo atali mukomole talina kuyisaamu maaso oyo eyakomolwa. Ensonga eno y'emu tugiraba nga eddibwamu mu kitabo kye tuyita eky'Abakolinso essuula esooka olw'18 paka olw'19. Lugamba nti mukadde ak'okuyitibwa kw'oyo yali mukomole tagwanidde kunoonya kweggyako akabonero ak'okubanga yakomolwa, ate oyo mu kiseera eky'okuyitibwa kwe bw'abanga yali si mukomole tagwanidde kunoonya kola ki kukomolwa. Olwa 19 ne lugamba nti kubanga obukomole n'obutali bukomole tebugasa wabula okukuuma ebiragiro bya Katonda, era ebimu ku ebyo kwe kutegeera nti Katonda alagira buli muntu yenna okola ki okwenenya. Bassebo ne bannyabo, bwe tuba tuzzeeyo mu ssuula ey'e15 ey'ebikola batume nga twetegereza olunyiriri olw'10, Peetero yagenda mu maaso n'agamba ng'amaliriza n'olw'ensonga eyo lwaki tukema Katonda nga tuteeka ekikoligo ku nsingo ez'abayigirizwa, nga ne bakitaffe bennyini newankubadde ffe tetwasobola kubeera nga tukola tutya tusobola ekikoligo ekyo. Ensonga ya Peetero y'eno ti si kirungi omuntu okwagala omuntu ofuna ekyo gwe kyewafunira obwereere ate n'oyagala munno abeere ng'akola ki ng'akikolera. Ekyo tekiraga muntu ategedde byawandiikibwa, era ekyo kiba kitegeeza ddala nti omuntu oyo aba alumbaganye enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. So Peetero obutayagala kubeera kitundu kwabo abagezaako okutikka abantu emigugu ye gy'ataasobola kwetikka newankubadde bakitaabe, Peetero n'asala okugamba ye tayagala kuba kitundu ki kwekyo. Bwe tutunuulira obulambulukufu bw'ensonga, ensonga y'okukomolwa wano kyali kikoligo eri baki? Kyali kikoligo ekyali kyagala okuba nga kiteekebwa ku ki? Ku bannagwanga. Ekikoligo kiba kitegeeza okuba nga omalawo eddembe ery'omuntu oba okumalawo eddembe ly'oyo ayitibwa munnagwanga, ate nga ffenna tumanyidde ddala bulungi nti Bayibuli nnambulukufu bulungi nnyo ekimala. Bw'oba osomye ekitabo eky'Abagalatiya essuula ey'okutaano egamba nti ku lwa ddembe Kristo atufudde baddembe, era muyimirire temwewaayo eri obusibe obw'ekikoligo. Ekyawandiikibwa kyo kyokka ekinyweza ensonga. Bw'oba otunuulidde ne Matayo ssuula ey'e11, Bayibuli era nnambulukufu bulungi egamba mujje mwenna gye ndi, mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Kristo yajja kubeera ng'atuwummuza, Kristo teyajja kubeera nga atutikka migugu. Ssebo ne nnyabo ojjukira Bakolinso 2:3-17 egamba omwoyo wa Kristo wabeerawo emirembe. Ensonga y'emu gye tulaba mu Baluumi 6:14 egamba nti tuli wansi w'amateeka ne tuli wansi waki? W'ekisa. So ensonga enkulu y'eno wammanga, tetugwanidde kukema Katonda, tetugwanidde kubuuza Katonda, kubanga ekyo kye yayogera kye kigwanidde okuba nga kigobererwa. Kati ebyensonyi bye bino wammanga, enzikiriza zonna ezitikka abantu emigugu oba eziragira abantu nti bagwanidde okwongera okuba nga bagatta ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, enzikiriza ng'ey'Ekikatuliki, ey'Ekiyisiraamu, simanyi bano ba Jehovah's Witness, simanyi bano ba Mormon, simanyi bano ba Seventh Day, simanyi bano ba Hindu, simanyi bano ba Buddha, simanyi bano ba Baha'i n'abasigadde. Ensomesa ezo oba enzikiriza ezo bwe zityo ziba zirwanagana na kiragiro kya Katonda. Jjukira Mukama waffe yayogera atya eri abo abatikka abantu emigugu mu Matayo 23:4. Bw'ati bayogera, yagamba nti batikka bannaabwe emigugu bo gye batasobola kubanga beetikka, era bateeka ebizitowa ku bibegabega by'abantu naye ng'ate bo bennyini tebalina kye basobola kubaako kye basobola kukolirako ddala newankubadde okutambuza olugalo lwabwe. Ssebo, ensonga eno ey'okutikka abantu emigugu si mpya, era bw'owulira enzikiriza
ezigamba nti ekyokukkiriza Yesu tekimala. Ogwanidde simanyi okubala zino embira 53 eza Rosario, ogwanidde simanyi okubeera ng'osaba okuyita mu Maama Maria, simanyi abatukuvu abafa, simanyi ogwanidde n'okukola kino, simanyi okutambula olugendo olamage, okole kino okole kiri, olina kutegeera ddala nti oli mu kifo ekikyamu, oli mu kifo ekikuleetera okuba nga olwanagana n'ebyo ebyakola bitya ebyawandiikibwa. Luka 4:16 paka 18 nambulukufu bulungi. Kristo yajja kulangirira mirembe eri abo abasibe n'abo abanaku. So ekyo kyeyakola kitegeereza ddala nti tetulina kubeera nga tetwongera ku ki ku mulimu gwe. Singa oba weetegereza Bikola by'Abatume 15 olw'11 Bayibuli etulaga bweti Peetero nga agenda mu maaso n'okumaliriza agamba naye tukkiriza nti tunaalokolebwa okuyita mu kisa ekya Mukama waffe nga nabo. So ensonga enkulu gy'alagira wano omutume Peetero oba gy'ateekako omulaka alaga nti nno Abayudaaya ne bannamawanga bonna balokolwa wa kisa kya Katonda okuyita mu kukkiriza, waleme kubeerawo omuntu yenna eyeenyumiriza. Ssebo ne nnyabo bawuliriza, tewaliwo ngeri yonna, tewaliwo ngeri ndala ya bulokozi. Engeri y'obulokozi eri emu kwe kukkiriza mu Yesu Kristo, kubanga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Omuntu tagwanidde kwegunjizawo kintu kirala ng'alowooza nti bwe naakola kino ne nkola ne kiri kye kinnannyingiza obwakabaka. Ensonga gye tulaba wano Peetero asumulula bannamawanga eri embeera ey'obuwaze nti eyali agala obateekebwako okubeera nga bakuuma etteeka erya Musa ery'okukola ki, ery'okukomolwa. So awo tulabira ddala nti eddembe ery'Abakristaayo abannamawanga mu Kristo lyagenda mu maaso n'okubeera nga lyogerwako ekigambo ekisembayo mu lukiiko olwali mu Yerusaalemi. Ssebo ne nnyabo ekyo kijjukire bulungi, tukigira ddala mu nsonga eya Matayo 16:17-19. Mukama waffe yagamba nti abawadde abatume bano eddembe eryo ery'okuggulira n'okuggalira. Wano eno bannamawanga baali bagguliddwa, baali baweereddwa emirembe okubeera nga tebagenda maaso nakuba oba nga bagezaako okwesaanyiza mu maaso ga Katonda nga bakuuma etteeka lya Musa ery'okutayirirwa, kubanga lyali teribaweereddwa lubereberye ne kaakano lyali teribasabibwa kubeera nga bakola batya nga batuukiriza. So ekirala ekikulu y'olunyiriro lw'12 era Peetero bwe yali amaze okwogera ebigambo ebyo, Bayibuli egendera ddala maaso n'otulaga ensonga eyaliwo mu lunyiriri olw'12. Bayibuli etulaga nti olwo akakiiko konna ne kasiriikirira. Olwo Pawulo ne Balunabba ne bagenda mu maaso n'okwogera engeri Katonda gye yabakozesa okuyita mu bubonero n'ebyamagero nga bagenda maaso n'okuweereza eri bannagwanga. Kati gwe yenna awuliriza ogwanidde okuba ng'otegeera nti waliwo kye tuyita embeera ey'obutebenkevu, waliwo embeera ey'okukkiriziganya ku nsonga. Ono yali tayogera ate nga ne bali bwe boogera ate nga ne bali bakola ki bwe boogera. Nti Peetero agenda okwogera akasiriikiriro kaaliwo era mu kubanga yali amaze kutaanya ensonga eyo bulungi, olwo Pawulo ne Balunabba nabo ne boogera ebyo bye baali bakoze ki, balabye. Bino byonna byali byakunywereza ddala nti Katonda mwene yassaamu ekitiibwa okubuulira okw'abatume bano eri bannamawanga ensonga lwaki yaganya obuweereza bwabwe n'okubeeramu obubonero n'ebyamagero. So tewali muntu yenna yali agwanidde okugenda mu maaso okunenya okubuulira okwa Pawulo ne Balunabba. Olw'13 lulaga nti bwe baali bamaze okubanga boogera, olwo Yakobo n'ayanukula n'agamba abooluganda mumpulize. Ndowooza olaba oda eyali mu kkanisa. Oda eyo y'emu gye tulaba mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka 14 olunyiriri olw'29 nti wabeerawo nabbi enayogera, wabeerewo akasiriikiro nga waliwo abo bagenda mu maaso n'okuba nga bakema ebyo ebyali byogerwa. So oluvannyuma lwa Yakobo
bwe tulowooza nti yono yali muganda wa Yesu eyakkiriza oluvannyuma Kristo ng'amaze okufa, nga Kristo amaze okufa, nti bwe yamala okuwulira ebyali byogeddwa abasomesa Abayudaaya bali oba Abafalisaayo, n'ebyali byogeddwa Peetero, n'ebyali byogeddwa Pawulo ne Balunabba, n'atandika okubeera nga abaako by'anyweza, ng'anywereza ddala mu ebyo ebyali byogeddwa Peetero ku nsonga y'obulokozi bwa bano bannamawanga. Kyova olaba olw'14 lulaga nti awo Simyoni nga bwe yatulagira ddala, Katonda yennyini yasookera ddala okukyalira bannagwanga okubanga mu bo yejjirayo abantu ab'erinnya lye. So waliwo ebintu wano ebikulu eby'okuba nga tufaako gweyina awuliriza. Kino kyonna kiragira ddala ssebo gweyina awuliriza nti obulokozi mulimo gwa Katonda, obulokozi si mulimo gwa muntu yenna oba ogw'abantu, nti ffe si ffe abaamulonda naye yennyini ye yatulonda. Bwe tugamba nti Katonda yennyini yasooka okukyalira bannagwanga, tetulina busobozi bulonda Katonda. Ekibi kya Adamu kyatukosa ffenna ne tubeera nga tetusobola kubeera nga tulonda ekirungi, tetusobola kulonda Katonda naye yeeka yasobola okuba nga akola ki? Ng'atulonda. So ebigambo bya Yakobo byatambulira nnyo ku bubaka oba ku ebyo byali byogeddwa Peetero, n'alagira ddala kye tusobola okuba nga tuyigirako ddala nti yawuliriza mu bwegendereza. Kati agenda okumaliriza nga anywereza ku ebyo byali byogeddwa, yali anywereza mu kumanya ne mu kwogera okwo okwali kusoose okuba nga kwogerwa Peetero. So bw'osoma 15:15 Bayibuli etulaga nti n'olw'ebigambo bino, nti ebigambo bino bikkiriziganyiza ddala wamu n'ebyo bannabbi bye baawandiika. Olw'16 nga bye bino wammanga nti ndikyuka era ndiddamu n'enzimba weema eya Dawudi eyali yagwa, era ndigizimba kugijja mu nfuufu n'engizaawo. Olw'17 nti olwo abasigalidde ku bantu balyoke banoonye Mukama, era bannamawanga bonna abo abayitiddwa olw'erinnya lyange banaagamba, era bannamawanga bayitiddwa erinnya lyange bw'atyo bw'ayogera Mukama oyo akola bino byonna. So 15 etambulira wamu ne 16 ne 17 wamu ate era ne 18. Ebikulu eby'okufaako wano nti Yakobo byali anyweza ng'ayeeyambisa obunabbi bikkiriziganyiza ddala bulungi n'ekitabo ekya Amosi essuula ey'omwenda olw'11 paka ku lw'12, ng'olwo tetwerabidde Luka essuula ey'okubiri olwa32 omu ne Luka essuula esooka olwa32 paka olwa33. So kikulu nnyo okutegeera nti obulokozi obwa bannamawanga gwali mulimo gwa Katonda nga obunabbi obwali bwaweebwa edda, era Katonda w'Abayudaaya ye Katonda y'omu wa bannagwanga. Ate n'ekirala kye tutegeedde ddala nti emirimu gya Katonda Bayibuli eraga gyali gyamanyibwa dda, ekitegeeza nti buli kinu kyonna ekyagenda mu maaso n'otuukawo ku nsonga y'obulokozi obwa bannamawanga, bino byonna byali wansi w'obukulu bwa Katonda. Jjukira yasengeka oba yateekateeka ebintu byonna ng'okusalawo kw'endowooza ye ku lw'ekitiibwa kye. Bino Katonda yali yabiteesa dda nga n'ensi tennaba kuba ng'ekola ki? Ng'etondebwa oba ng'ekola ki? Ng'eteekebwawo. Olw'19 Bayibuli etugamba nti Yakobo n'amaliza byali ayogera ng'agamba nti ekirowoozo kyange kye kino, tetugwanidde kutawaanya abo bannagwanga abakyuse ne badda eri ani? Katonda. Musajja yali awuliriza bulungi. Jjukira obwakabaka bwa Katonda bwe buliwa. Bayibuli egamba obwakabaka bwa Katonda si kulya si kunywa wabula emirembe, obutuukirivu, essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Ebyo tebisobola tawaanya muntu yenna mu Kristo, era Yakobo byali atunuulira ddala nti byali bigwanidde
okubeera nga bikola bitya nga bifiibwako nnyo nnyini ddala. So kati singa oba weetegereza olunyiriri olwabiri lugamba naye Yakobo awandiikaga naye tugwanidde bawandiikira abo bannagwanga beewale obugwagwa obw'ebifaananyi, beewale n'obwenzi n'ebitugiddwa n'omusaayi, kubanga okuva edda Musa alina mu buli kibuga abamubuulira nga asomebwa mu nkuŋŋaaniro mu buli ssabbiiti. So ebyo bye byali ebigambo bya Yakobo. Ebigambo bya Yakobo biri nti tewaliiwo Muyudaaya agwanidde kubanga asalirwa omusango olw'okubeera nga yali talina mirembe eri embeera ey'ebifaananyi, ey'obwenzi, ey'ebintu ebitugiddwa, eby'omusaayi. Yakobo awandiika ng'alaga nti bino byali ku ndowooza ya buli Muyudaaya, kubanga Musa nga bwe tulagiddwa okuva edda alina mu buli kibuga abamubuulira nga asomebwa mu nkuŋŋaaniro mu buli ssabbiiti. Kati omuntu awulira ebintu Musa by'awandiika buli ssabbiiti si mwangu wa kwerabira ebyo Katonda by'ali yawaani Musa. So ne kitegeeza nti walina okubeera embeera ey'okugumiikiriziganya nti bannagwanga bano Abakristaayo beewale ebinyiiza Abayudaaya, ate n'Abayudaaya tebakwata akabonero ak'okkomola okubanga bakateeka ku ki ku bannagwanga nga babagamba tibagwanidde okubeera nga bakomolwa. Yali ensonga enkulu n'ejjukira bino byonna bagenda okutuuka ku nkomerero y'ensonga yonna. Tulabira ddala nti bannagwanga Abakristaayo baali bafunye eddembe lyabwe ery'okubeera nga ekyali kibasabibwa kubeera nga bakkiriza enjiri ya Kristo Yesu ate nga tebagwanidde kusooka kukomolwa. So bingi ebiri muno byendabye ng'ensonga enkulu etugwanidde okuba nga tussaako omulaka. Ekisookera ddala tetusoose otunuulira bwe kubeera nga abatume beekakkanya okukolera wamu n'abakadde ab'ekkanisa, ate ekirala kwe kubeera nga Peetero teyeerya ntama n'ajjukiza nti omanyi bwe baba nga Abakoloneriyo tebaakomolwa ate neewuunya lwaki embeera eno eteekebwawo eri abo ababuuliddwa Pawulo ne Balunabba. N'asaba obwenkanya era n'anyweza n'okunyweza ng'alaga ti Katonda mwene teyateekawo njawulo wakati w'Abayudaaya ne bannamawanga, ate ekiragira ddala tiyali akkiriza bannagwanga, yaganya n'omwoyo we okuba ng'atuula mu bo kubanga yekka yasobola okutukuza emitima egy'abantu. Peetero era n'agenda ddala maaso n'okunyweza nti obulokozi bwe baali bafunye bwajja lwa kisa kya Katonda, bwali tebuliiko bikolwa byonna. Era tetugenda ddala maaso n'okulaba nti Pawulo ne Balunabba nabo ne baweera ddala ensonga eragira ddala nti byonna bye baali batuuseeko Katonda yassaamu ekitiibwa okubuulira kwabwe n'abasobozesa n'okukola obubonero n'ebyamagero, nga ekiragira ddala nti obuweereza bwabwe Katonda yali abukkiriza eri baani bannamawanga. Then n'okulamula okusembayo okwa Yakobo kulagira ddala nti ekkanisa eno yali mu bumu era okusalawo kwabwe kwali mu bumu, nti bannagwanga balina osigaza eddembe lyabwe, wabula ne balabulwa okubeera nga babaako ebintu bye beewala ebyali bisobola okubeera nga tebireeta mirembe oba nga tebisanyusa Abayudaaya abo abaali bagenda mu maaso n'okuba nga bajjukkirira ddala nnyo ebyo ebyali basomebwanga ebikwata kwani ku Musa. Sosobola ssukawo wano wabula okukugamba nti ogumiikirize olinde ekitundu ekyokumeka ekyokusatu kye tujja okukola ekisembera ddala mu ssuula eno ey'ekkumi n'etaano.